Okay, a very good afternoon. Mwena abali mu diaspora, good morning, good night. Mwasuze mutya ate mwasibe mutya. Mukodeyo bamuna mbalamusiza mu nnimi zesobola okutegeera. Abanyoro n'abanyoro kati muli muta mulero muta muli kurungi musibire muta. Nato tubuza mu nnimi ezenjalo kwa abantu mwina, we have different people because of ate muli mu different zones. Ekiri mu ggwanga cha human trafficking and torture. Human trafficking and torture. Namwe ababirimu mbabulira kiriza Ghana. Lujja kuboolo. Namwe Katonda agenda bajja mu ensigo zammwe, agenda bajja mu ebibumba byammwe n'ebisigadde. N'okubonya. Katonda ajja babonya gambonya Banayuganda. Naye nga mwina okujjukira nti there is tomorrow. Kyonkolako olwaliro ky'okukolako olunaku olulala. M&J Medicare lisangibwe Kawempe tubatumiddeko nnyo mwebale kutamba munaffe. Haji Kabogoza alombeddwa ateeza ebyenfuna ebyamaka n'ebisigadde. Mumukubire ku ssimu mujja kuliziganya naye mulabe ekituufu kyeki. Enamba y'essimu eri 0772739961. Mwebale kwagala mu Rugaba okumujjanjaba temujjanga okwo. Sebo ebigambo njagala bibeere bitono nnyo ku saidi yange kuba ekireso omukulu ono waliwo ensonga nnyingi eziri mu nsi eza Saudi Arabia, Oman ne Egypt. Abaana badde bajjamu ensigo ne bafa, abaana abasibidde mu biyumba ne babonaabona, abaana babulenzi babuwala ono omukulu yakibaddemu ennyo. Tuli bamukisa olunaku olwaleero tuli naye. Neyanza nnyo ssebo Dr. Amanya abatulaba mwenna Ryan Mulindwa Kibedi nga ndi Chief Investigations Officer or Overseas Workers Voice Uganda. Balamusizaako Banayuganda mwenna gye muwangalira baganda baffe naddala bali Saudi Arabia, ati mu Saudi Arabia, baganda baffe bali mu Oman, abali Jordan, abali Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Gulf State yonna, Egypt, abawangalira London abatusupportinga, abali Canada, abali USA, wonna gy'olinga oli Munayuganda naye ng'ofaayo okulaba nti ensonga ekwata ku Munayuganda ositukiramu n'ogezaako okulondola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Overseas Workers Voice Uganda kitongole kirwanyisa human trafficking kubanga twakizuula nti enamba ennene esinga okubeera ng'ebonyaabonyezebwa naddala abaana baffe ab'obuwala ababa bagenza okukola mu biyumba y'ennamba ey'abaana ababali trafficked oba abakukusiddwa. Omuwarabu buli lwalaba omwana ng'akukusiddwa bukukusibwa nga tayise mu makubo matuufu agitwala nga advantage. So ne tugamba nti obuzubuliwa babakukusa ffe katuveeyo tugezeeko okukola ki okulwana ku nsonga eyo. Era mu mbeera eyo bangi ba trafficker tugezezaako bakwata abalala bakyali mu makomera endala cases zigenda mu maaso. Mu mbeera y'emu tulwanirira eddembe ly'omwana migrant worker, abaana bamaama ba single mothers n'abamu ku baana ab'obuwala ava wano nga biganye n'agamba oba oliawo kangezeeko ebweru w'eggwanga nafunayo akasente so ate bw'atuuka eri n'abeera nga tafuna ekyo kye yasuubira. Bangi abalaba emboozi zino ne balowooza nti nno oba oliawo firimu, bangi abalaba emboozi zino ne balowooza nti byakwekaabya kubanga oba oliawo tebalabangako oba oliawo tebalinayo baabwe babonyebonye. Naye Banayuganda mwenna gye muli mbategeeza ebigambo bino nti okubonaabona e-Saudi ne mawanga ageetooloddewo bya ddala. Abaana babonyaabonyezebwa, abaana babawamba babarepinga, abaana basiiba enjala, abaana tebabajjanjaba nga balwadde, abaana batolose mu biyumba ne bagezaako okwetaasa olwa kampani ziba tezifuddeyo nga zaabatwala babonaabonera ku street. Keesi nyingi ez'abaana abali e Dubai baabawamba ne bazaalyayo n'abaana banoonya we badda Uganda. So ebintu bino bya ddala. Abaana abamu ku bo baggiddwamu ensigo. Ezo keesi zibaddengawo n'olw'okuba wabadde tewafunangawo bantu bafuna buvumu kuziteeka mawulire nga tezirabika. Naye abaana bangi badde bafuna ebizibu ebifaananako bwe bityo ne kati Mukama yayambye nti oba oliawo zaatandise okujja mu media abantu ne mutandika okuziraba. Katusabe kitambule bwe kiti era nebaza ba media mwenna abayinamu ak'obuntu abasobola okugamba nti ensonga eno ekwata ku Munnayuganda katugezeeko giteeka mu bantu bagitegeere. Banyabo ne bassebo tugezezzaako okubawako ka update ku cases ezibadde ez'akaseera akayise emabega. Mujjukira bulungi nnyo abaana 6 ababadde bakabira ku social media abali ku deportation center e Saudi Arabia nga bagezezzaako buli kimu ne kigaana nga baagala okudda nga balwadde nga bali bubi nnyo nenga tewali ayamba.
nebaza Katonda nti aba Overseas Workers Voice Uganda bakulira Iddimu za Mariam twagezaako okuyingira mu nsonga eyo era olunaku olwasooka ne tubeera nga receiving abaana abali mu 40 ku Entebbe International Airport n'abalala abayina cases ezaali ez'enjawulo ezitabasobozesa kukomawo na bannaabwe ne bakomawo mpola mpola. Tulina case ya mwannyinaffe ebadde trending ennyo eya Rehema Luyiga. Rehema Luyiga oyo nange namuwulirako ekyo ekyamutuukako. Kakati Rehema Luyiga oyo yatambulira mu company bagiyita Bizat sigenda kutya kugyogera because zino company kanjiwandiike nemo Bizat company esangibwa Kansanga. Omwana we bwe yagenda Saudi Arabia yafuna obuzibu bwe yatuukayo bamukuba empiso mbu bamukwema COVID kyokka nga ati yali avudde Uganda nga already agemeddwa COVID. Oluvannyuma lw'okumukuba empiso tiyaddamu kubeera ng'atereera. Omwana yalwala n'aseega n'agenda mu ddwaliro talina keyateeka kampani tefaayo abeera mu pampa ennaku 5 omwana n'aseegera ddala. Ekisinga okukwasa ennaku mu nsonga zino maama w'omwana bwe yagenda ku kampani yamutwala eya Bizaati baayinaguka ne bamugamba mbu ndaba otambudde mu leba ogenze mu poliisi ogenzeewa nga tebatusiba. Director watu byamugamba mukazi n'akaaba amaziga mangi nnyo abamwabira aba ku TV ez'enjawulo omukyalo oyo ng'akaaba amaziga olw'omwana we. Katonda yayamba twayambibwako baganda baffe mikwano gyaffe abati mu Saudi Arabia nafa aba overseas ne sobola okubeera nga tukumyewo omwana oyo twamu receiving enaku z'omwezi 7 Entebbe International Airport n'atwalibwa mu ddwaliro n'ajjanjabwa naye tetulina ssuubi lyakubanga Rema ajja kuddamu atambule. Ekisinga okukwasa ennaku ku kampani yamutwala bwe yamanya nti ebintu bitabuse bigenze mu media n'etandika okubeera ate ng'ekolagana ne maama oba ng'ekolagana ne family kesi ne bagiziikiraawo. Kyokka ekinzinga okunyiiza nti omwana aba family gwe bali mu kuziikira kesi nga babikirira kampani ate ye ayinza obutaddamu kutambula obulamu bwe babutadde mu matigga. Era Iddi bwe yanyiizeemu n'agamba maama kamuleke alabika omwana we kyakola ki kyamwagaliza abeere ng'aseeze. Omwana yatwalibwa wa myaka 19 okusinziira ku likodi ze tulina. Yatwalibwa nga muto teyeetuuse. Alwadde aseeze kampani tefuddeyo yadde okufollowinga. Kino kigende eri companies zonna n'abayuwera Iddi yuwera. Nkusaba nesse kusaba yenna. Kubanga abatamanyi yuwera kye kitongole omwegattira ba directors abakola companies zino ezibatwala ebweru. Tukusaba nesse kusaba. Mubeere nga mujjamu nakavundira ennyaanya ez'envunde za companies zonna ezitasobola kufollowinga abaana. Tusigaze company 5 naye nga company 5 ziri genuine nga zisobola okufollowinga abaana. Ekimu kubitta abaana abamu ne beewa obutwa abalala ne bafa nga badde basobola okuwonyezebwa ze company ezitafaayo okufollowinga up. Omwana najja nga afunye obuzibu bamurepinga, omwana najja nga afunye obuzibu bamufumisa ekiso, omwana najja nga afunye obuzibu bamwokyezza n'alwana alipotinga ku kampani yamutwala kubanga lyeri bessuubi lyokka kyokka kampani n'eyinaguka bweekabya netafaayo. Nsaba Iddi yuwera, nsaba Ministry ya Labour kubanga mwe mugaba license tuleme okufokasinga ku milioni 5 oba 10 eziweebwayo ng'omusingo wabula tufokasinge ne kuwa abaana bano gye batwalibwa. Kampani ezifaananako bwe zityo zigobewe mu mulimo guno. Tusigaze entono naye ng'ate zisobola okukola ekituufu. Situsobola kugamba nti abaana bakoma okugenda ebweru oba gavumenti eggala okugenda ebweru. Lwaki? Nti bwe tunagamba nti abaana tebaddamu okugenda bweru human trafficking egenda kweyongera. Human trafficking bwe yeeyongera ate okubakyunya kugenda kweyongera emirambo gyeyongere tuleme n'ogifuna e Uganda kubanga tewajja kubaawo agoberera. Ekisooka bajja kubeera batwalibwa aba agent n'ababadde ne kampani bennyini bajja kutandika okuba traffickinga. Kitegeeza abaana bagenda kuggyibwamu ensigo n'ebiwowolo n'ebibumba byonna babitunde nga tewakyali afaayo. Neki kye tugamba ministry efeeyo okufollowinga company zino. Ekisinga okunkwasa ennaku ekyokulala ye minisita waffe w'ekitiibwa wa Labour eyagenze mu ggwanga lya Saudi Arabia okugoberera embeera abaana mu bamuyita Mongi. Owekitiibwa minisita tukweyanza okugenda Saudi Arabia n'ekyo wakoze tekimala. Essaawa za leero nabadde nsubira nti wanditambudde mu malwaliro agali e Saudi Arabia at least n'otambula malwaliro 50 oba 30 n'obeera ne report Banayuganda bameka bwe wasanze malwaliro abali mu kuvundirayo. Wandibadde oyiseeko ku streets n'olaba abaana abali mu kuvundiro. Wandibadde ogenzeeko mu makomera n'olaba Banayuganda abasibiddwa nga tebalina na musango. Kubanga Saudi Arabia Banayuganda kimutamanyi abatulaba olwaleero. Waliyo system gye bayita kafara system. Kafara system. Kafara system yatandikibwawo mu myaka gya 1905 Gulf states nga zikyali mu kukula economy yaabwe ng'ekula bukozi nga bafuniramu abakozi abalayisi. Naye kafara system ewa authority sponsor oba omuntu akozesa omwana yenna ku mwana oyo to the extent nti omwana ne bw'aba amazeeko contract tasobola kudda Uganda nga sponsor we tamuwadde exit visa tasobola kudda Uganda. Kafara system ewa sponsor authority ku mukozi ng'abanga muddu yennyini nnyini
nti omwana tasobola nakuuza na mukama we kumpi. Ebintu bino ambassador oteeka okuba ng'obimanya ambassador wa Uganda Saudi Arabia era nga sekita ya embassy yemu ku nsonga lwaki abaana bafa, yemu ku nsonga lwaki abaana babonaabona. Embassy ya Uganda Saudi Arabia temukoze kimala kubanga tulina kesi abaana nga bazze ku embassy ne bakaaba ne mutabafaako. Tulina kesi nga tuziba forwardingira ng'omwana yeetaaga kuyamba agently ne mumala ennaku nga temuddamu Banayuganda ne bafa. So nga atenze kyensuubira nti ezimu ku mandate za embassy mu ggwanga lya Saudi Arabia kwe ku protectinga Uganda's interest. Tewayinza kubaawo interest ya Uganda esinga Banayuganda bali Saudi Arabia. Era nga nsuubira gwe mulimu ogumu omukulu gwe mulina okubeera nga mukuba Banayuganda Saudi Arabia. Bwebeera nga system ya kafara tebawa beetu kubeera nga muwozaganya n'abantu bano, tebawa beetu kubeera nga abaana baffe bakola mu mbeera ennungamu. Bakama bange mwogere ne bekikwatako system ekyusibwe. Banayuganda abatulaba okubatangazaamu awo katono nnyo kweyo system envundu eri mu kutta Banayuganda ya kafara system. Saudi Arabia yina gye bayita Vision 2030 yo weegambira nti egenda kulongoosaamu omwana abenga asobola okufuna gye bayita gye bandiise temporary exit nga asobola okukolako naddako e Uganda, omwana nga asobola okubeera nga bw'amalako contract ye adde Uganda nga ne bw'aba tayogedde na sponsor we. Naye ddala 2-3 okuva mu 2022 emyaka 8 gye tulina Bannayuganda bameka bagenda okuba nga babonyeebonye, Bannayuganda bameka bagenda okuba nga bafudde kubanga omwana atuuka n'alwala nga tajjanjabiddwa nga takyasobola kukola nga yeetaaga kuzzibwa waka naye nga amazima ga Katonda mu gutasobola kudda olw'okuba sponsor tamusanyiningiddeeko paka omwana oyo lwafa. Kampani envundu ddala kino nkibawanga magezi kubanga ba directors zino program muziraba ng'oli director ng'olina kampani etwala abantu ebweru. Buli lwokkiriza omwana okujja mawulire gw'ofiirwa. Lwaki ofiirwa? Lwakuba nti simanyi ba manager emmere gye muli oba efaanana etya, simanyi oba mwavaawo okufuna essente ezikola kampani. Naye omwana bwe lwajja mawulire n'ayatula nti kampani kati nga Bizati, because Bizati muyina ebizibu bingi. Twarecevinze case endala gye tugenda okwanjula Bannayuganda ne bekikwatako. Omwana mwamutwala okugenda okukola. Omwana abuze okumala emyezi 4. Yakoma okubira maama we ng'amugamba maama munsabire ndi bubi ne gye bantwala simanyiyo. Omwana ndikuvaako olwo talabikanga. Omuzadde bwe yazze okubagamba bambi omwana ogwo obuzadde gulumye, director yamuzzeemu kimu nti ndaba ffe kuba muzadde yabagambye mutuyambe tunoonye omwana nga tebinnagenda wala. Yamugambye tolina wala gy'oza bitwala kubanga ffe tukola ne gavumenti tolina ky'osobola bitwala. Ddala ekyo kye kyabadde ekikulu eky'oyinza okukola. Director wa company ya Bizati mwakava mu issue oba mu kesi ya Rahima Luiga tenaweza wiki kyokka muzzeemu era mukoze ensonga y'emu. Nja kuzikuwa enamba za director nga tuvudde ku mpewo ayogera bubi taddamu bulungi baana so nga nandisuubidde olw'okuba eno business mugikola. Omwana bw'akukubira n'agamba mukama wange nyina obuzibu bwe buti bandeepinga tebampa mmere sirya kubanga teri muntu asobola kukola nga talya. Banne nalwadde baganya okunzijjanjaba wandibadde omubudaabuda n'omuwa essuubi. Omuntu alina essuubi asobola okuwangaala emmeme ye baŋŋumu. Naye abantu bano kye bakola abamu babogokkana ne bavuma abaana ne batabwabudde. Omwana na ending up nga takyalina choice yadde ekyokusalawo. Era abaana bonna dokita abadduse mu biyumba Saudi Arabia ne bagenda ku street abamu ne batandika n'okukola obwamalaya nga kyekintu kye basobola okukola okusurvivinga. Badduse lwa kampani zitafaayo. Babeera bayogera ddala ne kampani zaabwe. Kampani neegaana okumufaako n'asalawo n'adduka yeewonya olubabu nga takyakisobola. Osanga omwana nga bamukozesa maka 3 nenga contract yegamba nti oluusi ngenda kukola mu maka mulimu abantu 6 n'atuukayo nga alina okukola owa mukama we, alina okukola owa nazaala we, alina okukola ow'omuntu omulala. Azukka essaawa 12 ez'okumakya ne yeebaka essaawa 8 ogw'ekiro. Okiwulira asiiba ayimiridde ebigenda ebizima n'ebikoma eno n'alipootingira kampani mazima ddala nga tefaayo. Naye nga ffenna mukimanyi ba directors abatwala abantu ebweru nti omwana ayina eddembe okuwummula, ayina eddembe okujjanjabwa, tateekeddwa kukubwa, ayina eddembe okusasula essente ze ez'omwezi. Kikwasa ennaku nti omwana amala emyezi 8 nga tasasuddwa n'akwata omwaka n'akubira kampani yamutwala n'esigala nga temuyambye. Kati gwe bw'oba tomuyambye anaagenda omuyamba. N'olw'ensonga eyo nsaba Bannayuganda ffenna we tuli atwongera amaanyi mu nsonga zino kubanga zikwata ku bannyinaffe. Gwe wennyini oyinza obutabaayo naye ate enkya olw'okuba sisimu teteeredde muganda bwe n'agendayo oba mukwano gw'omufiira bulago. Tulina kulwanira wamu sisitemu zino zitereere. Naye ng'obuvunaanyizibwa obusooka bwa kampani ezitwala abantu ebweru. Mufeeyo okulondola abaana. Mufeeyo okulondola abaana. Bwe munaaba temubalondodde
tujja kubesinga ku facts tujja kuboogera eri eggwanga lijja kubategeera abantu bajja gana okutambula nammwe tulabo bamu n'atambuza embuzi oba endiga ng'abantu bakyasobola okutambula nammwe sekita endala ye ministry ya labor owekitiibwa minister abakozi booli nabo mu office baba tebasobola kukola ebyo byetaagisa osobola okubayiwa n'oleeta abo abalumirirwa bannayuganda because ministry ye issuing a license eri companies zino feze tugambe embi ezitakoze kimala muzisazeemu license zaabwe tusigaze companies 5 oba 10 than ebisatu naye nga 5 gagenda kukola omulimu omutuufu sekita endala ya embassy yaffe Saudi Arabia owekitiibwa ambassador ffe tukuyinaako obuzibu nti tukuwalana twagala kufuna bwa ambassador ne twogera ku nkola ey'emirimu twogera ku nkola ey'emirimu erisiro abaana bafola okuba embassy teyingidde mu nsonga mangu nnyo ensonga ya Rehema Luyiga taba kuba nti Katonda yazza bibye n'ayamba n'asigala ng'amukutte ng'akyayina omukka yandifudderwa embassy kuba twafuna n'abantu ab'ekitongole kya IOM ekyali kisobola okuyambako ninga embassy eganya okuinterveninga mu nsonga ezo embassy ya Uganda mu Saudi Arabia ngiganye eruddewo bawuza mulindeeko ddala omwana aba agenda kufa mulimu ensonga ezeetaaga omangu ddala omwana oyingira omuyambe era abaana abasinga ekibata dokita kwe kubanga tebafunye buyambi bwa mangu ddala omwana abaana ekyokulala security organize nsaba tuwano tuteekewo nnyo amaanyi tukyayina companies n'abantu ba traffickers abatwala abaana baffe mu Oman Jordan naye nga ate tukimanyi bulungi nti tulinayo embassy abaana bafiira eyo nga tewali ayamba waliwo omwannyinaffe gwe twakomyawo gwe bayita Christine Nambereke keeso eyo mwagiraba yavuga nnyo Christine Nambereke yali mukyala alina abaana 7 yakukusibwa okuyita ku boda ya Rwakaka boda eri side z'embaala eyo bwe yatwalibwa mu Oman okukola bakamaabe batuuka okumucumya n'akola n'eddaame nga tewali ayamba nga traffic yamutwala tafaayo omwami otwamukwata ali mu kkomera era ndooza agenda kusalirwa obudde bwonna nga tafaayo yadde n'akatono naye nga tewali ayamba dokita omwana oyo n'aweebwa obutwa n'atuuka okukola eddaame nga tewali waayamba so singa waaliwo omuntu ali okumpi obanga embassy weri awo ng'esobola okuyamba amangu oba osanga yandiwonye okiwulira era nga yeyo ensonga yemwetta abaana ab'e Saudi Arabia nti balaajana nga embassy mweri naye nga tisobola kuinterveninga mangu nnyo omwana n'afa nga tayamba embassy nabo balinamu omukono mu kutwala abantu kisoboka okuba nga kituufu because okutwala abantu ebweru business era abantu bangi bazifunamu omwana oyo atwalibwa ebweru companies zimutunda emiliyoni ezitaka wansi wa 5 buli mwana kitegeeza nti omuntu ng'ajjabye nti business talina nsonga lwaki tayinza kukola company era ojja kgenda okwekanga nabo balina companies so akigarantinga nti balina nekisoboka okuba nga bazirina companies kubanga business ekola era bafunamu sente nnyingi nnyo omwana okumugula sponsor omugula ku office ye Saudi Arabia babagula miliyoni 15 emiliyoni 17 emiliyoni 2 ne kwembase kulina wakakatale no okubagula ku office za companies ezitwala abantu kuba so company bwe batuuka kabakatale then company ezeri ne baziba receive singa benagamba kati ngaze ngamba kakato waya beka lero ndete embuzi kati oli najja n'agamba eyo era olwo n'abaana baseba abamala ebanka ku company katanafuna amutwala sponsor nga buli ajja tamusiimye damwa katwako that is the system most of the company batwala abaana nga ina company ba receiving nga bona agenda kalerwe ngaba nyame nti ndese embuzi zange from Hoima sponsor abali abantu abakozesa abagala abakozi najja n'agamba nsiimye oyo era namusasula miliyoni za 2 oba 17 namugamba oyo ngagamba embuzi eyo kimeme eyo yenyiridde obulungi ejja kukola njirabe ina amaanyi bwe bakola that is the system lwakuba doctor tebasobola byogera tetwandikifuddeko doctor ekyo kubanga omwana bagenda tuzogera for protection purpose tukyakweta ekyo tetwandikifuddeko ekyokubanga babakola bwe bato kubanga bannansi baba bafunye emirimu ne twogera ku mbeera mwe bakolera omwana mutundu oba bamulamuza ne bamukebera n'amatu ne bamukebera naki ne bamutwala n'akola naye mukuume ng'alya bw'alwala jjanjabwe bw'akubibwa ayambibwe bw'abeera nga amaze okukola asasulwe contract bwe gwakadde Uganda. It is okay. Waliwo project tutera okuba nayo, not a project but it's a program. Ebako every Tuesday nono kolwa lero. Eri Twitter space, Uganda is bleeding. I will normally discuss those issues. Yes, please. Ati waliwo ne app that people gibatanso okozesa nakoze. But aina cases, aina issues. They go through that. Yes. So nja kuposa mwina abatulaba naddala abaana bali mu mbeera eyo if possible basobola okujetanira your program every Tuesday sawa 2 paka sawa 4 ezekyo tukibaako nga
to discuss ebintu ensonga ezifaananako bweziti. So mu kiro kyengezaako okwebuuzaako kiri nti kakati gwe mu kampani yammwe ddamu ogyogere bagiyita Overseas Workers Voice Uganda. Overseas Workers Voice Uganda. So far currently mulinawo cases ze mwakagusizaako? Tulina keesi nyingi ezigguse nga n'emu ku keesi recent ya Rehema Luyige badde training buli wamu. Oyo mwana abadde nga akaba mu nnyama enzire Uganda nga yasegera mu ddwaliro. Oyo gwe kugambye ko abadde ayambala pampa ennaku 5. Tulina keesi z'abaana bangi. Tulina n'ezipendinga nyingi era wano wensabira dokita bw'abaayo abakola omulimu ogumu nga ffe nga basobola okuyambako bajje tubaweko cases ezimu tukole ku ndala nabo bakole ku ndala kubanga nyingi wekanga nga abamu tetubayambye olwokuba nyingi. Okukola ku mwana omu kyetaagisa obudde kyekisooka kyetaagisa ne ssente. Kakati wekanga nga olina okwengejinga abazadde be balina of course okukonfaminga nga baguddewo keesi ku police. Tojja kugenda nga okola gadibe nga ly'omuntu asobola okusuula mu buzibu kubanga bazzeeko nga baagala otusuula mu buzibu. So alina okugulawo keesi ku police then olina okwengeginga company yamutwala oba traffic aba yamutwala then bw'omalaawo olina okwengeginga office eri Saudi Arabia gyali oba mukamaawe bwe kigaanaawo olina okwengeginga embassy. Ndozo olaba obulumi lwaki nkaba embassy eyimukebere nga okola omulimu kubanga waliwo keesi nyingi ezigana olw'okuba embassy egaanya okusituka. Okitegeera. So cases nyingi nnyo. Keesi yange ya Christine Nambereke eyo mwagira omwana oyo family yakaaba nnyo yaleka abaana 7 bajja mujja buteekayo ku mikutu gino gyennyini obeere ng'osobola okufollowinga okumanya kikulu era okumanya kya bbeeyi. Ensonga lwaki nze buli wenkola mentioninga company ziba ziganya okuwuliriza era n'ensaba buli Munnayuganda n'atambula agamba muno nti sooka oteekemu kuba buli oteekamu erinnya baleeta we bagiwandiika awantu wonna n'olaba biki bye badde ekola. Sijja kugana kwebaza companies ezikoze obulungi dokita mweziri. Mulimu companies zesobola kwatula manya kwa n'ennungi n'embi nga bw'omukubira n'omugamba aro babanawulira program eno next bakyuseemu aro nyabo nti waliwo omwana ABCD yatambulira mu kampani yamwe ennaku z'omwezi bweziti n'agenda mu ggwanga bweriti omumanyi alina obuzibu ABCD nga kugambira nti either kubanga abakozi bakyuka nti abadde akwasaganya abaana abo takyaliwo naye bambi jangu twogere twagwe tuyamba omwana nolaba nga ali cooperative era n'akuyamba paka ng'omwana akoze eki akomyewo. Awo be bantu betwagala. Mulimu companies ng'omwana bw'akuba n'agamba nti banne nyina obuzibu ABCD ng'erwana okulaba ng'omwana ekola ki emuyamba katanafuna buzibu. Ze company ze twetaaga mu Uganda era nsaba buli company aliyo nabadde njogerako n'abantu abamu ngamba mufune omuntu nga talina bizibu byonna nga talina mulimu mulala gwonna gwakola bula nga handling abaana ba company nti buli afunye ekizibu nga ye gwatuukirako nti nyina ekizibu ABCD n'alaba nga following up naye ogenda n'owekanga company ziri organized nti ayingiza abaana yalaba ku visa zaabwe yalaba medical waabwe kati ate omwana ono gwakubira ng'amubuulira ekizibu already yakoyedda yekyayedda n'amuddamu nga bwakola ki nga bw'ayagala okwekanga ng'omwana aweddemu essuubi bangi tubalabe nga beewadde obutwa ne bafa bufi. Okay. Tukyali ku program y'omukulu ono ali mu kutunyonnyola how they are fighting human trafficking at the same time torturing abantu abali e Bulaaya mu biyumba ate ebyenjawulo. Naye kyasa waliwo kesi gye twaddeko olunaku olwajjo bamuyitaani omukyalo oyo nakwadde tutuma kufuna truly evidence. Omwana oyo gwe bayita Nakaweesi. Nakaweesi amanya g'amatuufu nfunyeko okutegeezebwa nti ye Nakaweesi Jane weewaawo nga yakozesa amannya amalala ndoozi olw'okuba yali agenda mu nsi y'Abasiraamu n'asalawo ku biwandiiko bye akozese amannya amalala. Omwana oyo ntegeezeddwa ngo njogeddeko n'abantu be yakolanga nabo e Uganda yakoleranga okuliraana Gatherland. Omwana oyo mwamulayeko vidiyo eyatuuse okulwalira mu kiyumba balimu bangi mwe bava ne bagenda okukola ne baganda omujjanjaba n'atuuka ekiseera nga takyayinamu yadde ageenyeenya banne paka lwe bagambye katumusitule tubeere nga tumuteeka ebweru. Ntegeezeddwa nti omwana oyo yafudde wadde sindaba confirminga yandibanga afudde. Kaakati tugenda kufollowinga up twaba omwana oyo bw'aba yafudde abadde mu Saudi Arabia. Kampani ya muntu atojogera kati sigenda jogera kati okujjako mpaka nga amaze obbengeejinga ne tulaba kubanga bayinza okuba abalungi ate ne tubatwala ng'abakyamu oluusi nga tebannaba nakutegeera naye mwannyinaffe oyo yabaganya okujjanjabibwa n'aseega and that is what happened ku baana abasinga. Omuwarabu amukozesa n'amukozesa nga mulwadde omwana n'alipootinga n'amukozesa paka lwagwa n'amukuba paka lwalaba nga takyasobola kusituka. Kumukozesa style kinga kola emirimu nga muripootinga nga bonaga abanne ndi mulwadde nga mugamba kola ngo olina okukola wadde oli mulwadde
nagana omuntu alamudwalo nga atayina okukola emirimu gyonna nga bwateekeddwa gikola paka omwana lwatuuka naaba nga takyasobola body nafuwa kuba gino mibiri paka lwegaana negwamu gaasi negwa either namutwala mu ddwaliro oba nakasuka ebweru bino byenjogera si byakuwayiriza ezo cases nyingi muzirabye si byakuwayiriza era namwe abatukyawa mutukyayira bwereere ffe situwagala kubeera nga tutandika kutwala abantu bweru wabula tugamba tutereezeemu mu nkola y'emirimu tutereezeemu mu nkola y'emirimu Banayuganda basobole okubeera nga bayambibwako tetuvumirira kyakutwala abantu bweru dokita lwaki kirimu obulungi abaana baffe badde bafunye emirimu era abantu bangi obulamu badde bukyuse nga bukyukidde ddala nga famire zikyuse nekye tuvumirira yengeri gye bakoleramu embeera mwe bakolera emirimu abamu embeera y'obutalya embeera y'obutajjanjabwa embeera y'okurepinga omwana abeera mu kiyumba nga omukama waawe ayagala murepinga obanga amurepinga nga n'abaana abaliwo abalenzi abakulu bamukozesa okiwulira n'ate n'atayambibwa ey'okulwala nga tajjanjabiddwa ey'obutasasulwa sente nga n'akola emyaka mulambo nga taweebwa yadde 10 kimu bwe kiti naye ng'ate contract egamba asasulwa buli mwezi n'atuuka ekiseera okubanga visa ye eweddeko ayagala kudda Uganda mukama we n'agaana omusayiningira exit visa ng'ate tasobola kufuluma Saudi Arabia okujjako nga mukama awakkiriza because kafara system ewe authority sponsor by law government yemukkiriza era bwagamba sijja kusayiningira out nyina omwana kesi olwaleero ali ku office e Saudi Arabia yabonyaabonyezebwa ekisusse omukama we nga ayagala murepinga n'abonyaabonyezebwa paka buyadduka n'abeera ng'atwalibwa ku office naye baganya omusayiningira exit visa tasobola kufuluma newankubadde nga waliwo obujulizi neyo company tetujja jogera netugenda gicontactinga yes nayogeddeko n'omwami omwe wa company eyo tiyabadde mubi wadde nalabye nga si ayina amaanyi nampa enamba ya general manager nemukubira emirundi nga tankwata niyo omuvubuka yagezezzaako okunnyonnyola era nendaba nga alabika alwana alabika akyakoze eki akyalemereddwa bulemererwa yakoze ne company mwenyini omwana waali era ekyalemereddwa okuzza omwana lwa nsonga sponsor akoze eki agaanye ate asobola okugaana because bayile Saudi Arabia akkirizibwa okugaana okusayiningira exit visa ate tosobola kufuluma yensonga lwaki tukabira nnyo embassy nti embassy bweyingira mu nsonga eyebeera tufunye state ku state nga zoogera ne basobola okwogera ne bayambako wadde mukama waabwe agaanye oba oli omwana n'akola ki n'akomawo ekitali ekyo omwana batasobola kudda bana bangi bamaze contract mbayina mu inbox bazimalako dda bakooye tebakyasobola kukola baganya basayiningira okudde waka lwaki kafara system boss watasayininga you cannot move out of the country. Okay, oyina weyogedde n'ogamba nti abaana abo bogenda ng'oli munafu naye nga bakutwala kintu kimu kukola mu supermarket kumbe bakutwala kwoza ngoye kusiimula painting ekola biki bakuba empiso ekuwa amaanyi yes tufunyeko oba tokimanyi twakubiye empiso oba tomanyi bw'otuuka eri amaanyi gakugwako bato kiringa bw'onaava wano n'ogenda e Sudan abali batambuddeko nga bakututte kola okujjako abo abayive ennyo abaana bagenda okuyiribwa obuyiribyo oba n'ogenda e Kenya wano kumpi na nnyo olusonyeza n'okuba otegeera Oluswayiri naye mu nsi mw'otalina muntu gw'omanyi bikaluba nnyo ate bwe kituuka e Saudi Arabia ku mbeera nga boss alina amaanyi mangi nnyo bikalubira ddala funyeeko abaana nga boss atwala omwana mu ddwaliro n'abagamba abasawo mumukole bwe muti ne bamukola kye baagala nga talina bwogedde era talina kyasobola kukola abaana abamunfunyeeko kesi z'abaana abaddukayo ne tuyambako ne bakomawo betwayambako ne bakomawo nga yadduka bamukubye empiso si mulwadde si ki ne bamukuba empiso afuna amaki amaanyi bino ebintu bye twogera they are facts sigamba nti tugunjawo bigunje olw'ebigendererwa byaffe wabira bituuka ku Bannayuganda abali Saudi Arabia abamu newankubadde nga waliyo abafunye emikisa ne bakola mu maka nga malungi ne bayisibwa bulungi n'abo abaafuna omukisa ne batambulira mu company ezifaayo okufollowinga kubanga naye ba sponsor singa company ebe erina amaanyi ne mututte Uganda ng'erina n'obusobozi obusobola okwogerezeganya ne company gyamuwa Saudi Arabia oluusi abaana basobola okuyambibwa ne bwe kigwa ku company nga teyina bulungi maanyi oba nga teyina bumanyirivu mu kola mirimu n'obusobozi abo abaana be basinga okubonaabona paka wansi nenze ekisinza kimaze ko planning nti bwe bava n'abaana babateeka mu given place then companies nezijja zetuyita okulonda zetuyita offices nezijja oli najja sponsor n'alondamu kati ono company ya Uganda ebeera ina company gyekolagana ne Saudi Arabia gyewereza babatwala commodities zaabwe kati ne babatwalira then wali ne balondamu nze nno dokita ku lwange ekyo sandi kirabye nga kibi kubanga wana Uganda tulinawo abaana abakola mu maka
nga ba maid nga bakola emirimu mingi nnyo ate nga basasula emitwalo 5 8 oba 10 kati ekyo omwana baba mulonze bwe batyo n'agenda makanga agenda kusasula ekinano oba kakadde nze ng'omuntu sikina mu buzibu naye obuzibu bwange bwebujjira kwe kubanga esente ezo oluusi akobiri kwe kubanga contract ewedde kati ne bamugana okudda ate nga akoye takyasobola kukola kwe kubanga alwadde natajjanjabibwa kwe kubanga bamukabasanya sexually harassed kwe kubanga omwana oyo akubibwa kwe kubanga taweebwa mmere okiwulira kwe kubanga akola obudde nga tawumula n'atuuka n'okuzimba ebigere ne bijjula kwabika bwabisi kubamba ina okiwulira n'agamba nyimirira okuva lwe bukedde sawa 12 nga sisobola kutuula mpaka sawa 7 gw'ekiro nga tasobolerako ddala eyo embeera nze wennyina obuzibu gye nandisabye bannanyini kampani ezitwala abantu ebweru ministry ya labour emu kuzibalira lisinsinga ne embassy yaffe ne central government okutuyambako embeera etereere etya nga mulwanye Saudi Arabian government vision yaabwe ya 2030 eyokutereezaamu n'etatuukayo at least mu myaka gino gyennyini ne batereezaamu kafara system eyo eviirako okubanga abaana bafuna ebizibu ebyo byonna bannayuganda bajja kufuna obuweerero mwana wattu mugenda kulaba bannayuganda bangi nga bagenda ebweru kuba ebyeyo nga ne Uganda tebakyalina kibagyetaaza nnyo nga badda buzi ku investinga kubanga ssente bwe bazizza wano tufunamu bannayi tufunamu ssente bwe bazizza dokita tufunamu bwe banaatereeza embeera eyo abaana bangi bagenda kuva e Uganda bagende bakole ate ssente bagenda kuzifuna ate bagenda kuzizza wakati eggwanga ligenda okufunamu. Bannayuganda obw'amagezi ki abali mu kuyisibwa mu mbeera eyo? Abali mu kuyisibwa mu mbeera eyo ekisooka mu byonna mbasaba kusooka kubeera na bugumiikiriza essuubi kubanga buli obeera n'obugumiikiriza n'essuubi mu mwoyo bikutuusa ku kiddako kasita ogwamu amaanyi ng'olina obuzibu bw'oyitamu bwe bumu ate oyinza obutadda because omuntu agwamu essuubi oba oli awo okukiddako kubeera kufa. Ekyokulala bannayuganda abalaba naye nga toli bweru wa ggwanga mbasaba at least mutambulire mu companies eziri registered tulwanagane nazo buli lw'otatambulira mu company n'otambula ne agent tubeera mututawaanya nnyo batutawaanya nnyo dokita abaana omwana yagenda ne agent nga yamutwala atawaanya okuzza wano nnyo so amakulu gaakyo babeere mu companies wadde ezimu mbi naye batambulire mu company kubanga ne bwe bambi tusobola okulwanagana nayo ne omwana n'afuna obwenkanya so ate agent bwamulyako akasente oba kakadde biba biwedde ne bonaamukwata nga yamutwala ne bonaamugyamu enjala ne bonaamugyamu amanyu sente yazirya talina kyasobola kuyamba. Okay kale n'olw'ensonga eyo tweyanziza nnyo mwenna abadde ku eno program yaffe. We're just in introduction kuba tugenda kwanga tukola zi sessions okulaba nti omwana ayambiddwa bulijjo mu buli ngeri yonna. Tetuzize wano nti we attacking the companies naye nga tukole munongosereza ebintu bisobole okutereera. Kwaza abamu kumwe bemulaba nti kati musajja avudde n'akyogera kuba flash that point kayovidde mu official tuze nitukola ku kintu kino ate ne mutandika okututiisatiisa. Okututiisa tetwalifuddeyo naye ng'ekikulu kya byonna remember there is tomorrow. Ate jjukira nti oyinza okuba gwe atulugunya ono obutabawo enkya muwala oba mutabanyibo nadda mu mbeera ate yeemu nebimuddako ebyo ebintu. So tereeza ensi yaffe fenna the only road is one. Fenna tujja kufa oba gwani naye ate gwe omuntu nno mubunyabonyeza otya butereevu oyogeddeko ku kigambo ky'okutiisatiisa nga tuwunzika dokita bangi bavayo ne batiisatiisa olw'oluvannyuma lwa programu eno ng'emaze okulabibwa bannansi bangi bagenda kuvayo kuba programu zino bazibeerako ne bifake accounts babeerako nga bagoberera era bagenda kuba amasimu bagenda kutiisatiisa naye abantu abamu nga ffe mwana wattu okutiisatiisa oba oli awo kiyinza obutatukolera okuggyako ng'onzise ate ne boonanzita bagenda kuvayo Ryan omulala enkya. Bino ebintu ebikolwa ebibi bya ku mwoyo biruma era omuntu y'omu ajja kulaba ekikoleddwa ku mwana kimulume era aveeyo ayogere. So nze ndowooza okunzita dokita si solution oba ogezaako okunkugira kubanga ffe tulyoke okukola n'omuntu yenna kazibe companies kebe ministry kebe government kasaba banga bagezaako okugjawo embeera eno abaana baffe babonaabonera kyetwagala kyekyokka. So situbalwanyisa nti bave mu mulimu ate tubajja mu mulimu abaana tugenda bawe emirimu tugirina netwagala balongooserezeemu kyekyokka. Netondera mwenna bennyizizza mu kwogera kwange bannayuganda kubanga oba oli awo ebigambo bibadde biwanvu nyinza okubanga mu kwogera kwange nkunyizizza nsaba nsonyiibwe mpozi ekirala kusaba kisa kya Katonda kibire nga kikka ku nsi yaffe Uganda. Okay. Yego bayita Ryan damuyogere company yamu. Company bagiyita Overseas Workers Voice Uganda, Executive Director ye Mwiza Mariam.
Okay. Mwiza Mariam okutumideko nnyo. Amina. Nammwe abali ku program batumideko nnyo nadde abali mbiyumba mu Saudi Arabia, abali mu Oman, abali Abu Dhabi, abali Egypt. Just recently twalabako kesi eno omwana gwe bakumyawo munagulu ku Kisana International Airport nga bamugyemu ensigo. Kesi eyo y'omwana eyakomawo nga giddwamu ensigo abasooka ne bakola fake reports nga bwe mwabiraba n'endowooza omwana n'addizibwayo basobole okubeera nga bafuna ekituufu. Oyo no yafuna omukisa dokita ye najja mawulira n'afuna n'amulwanirira bangi bagibwamu ensigo ne babeera nga twali alwanirira naye kino kibeera okulabula eri bannansi mwenna abakola omulimu ogwo ogw'okutunda internal organs eza Banayuganda. Waliwo akaseera we mutagenda kubeera n'amaanyi ago, waliwo akaseera we mugenda okutegeerebwa ensi yonna ebalabe nga ne bw'abaani abadde akuwa backup takyasobola kuyamba ng'alina kukuleka ne bakusotasota paka lw'ogenda okufa. Okay. So n'olw'ensonga eyo katwerekereze program. This is part A. Part B mugindire era tugenda kuteekako program zona omwana gwe mwaleeta ku kisawe ngava ku kisawe olw'ekyosamukaaga. We shall attach it. Okay. Katubakkirize mubeere bulungi mweraba.